Poliisi ekakasizza nga yinginiya wa UNRA omwafudde bw'abadde ku ttiimu etasiza abantu 11 mu luvalira takisi mu babadde ng'egenda mu bitundu bino okusalibwako amazzi agasazeeko oluguudo. Kididi okubeeta nnyo obutasala kw'okubooza omugga Nayiro amazzi ne gasala oluguudo ate deriva n'awalaza empaka ng'ayagala okugiyisaawo. Bino ebibadde ku luguudo oluviirira okudda mu Arua olw'amazzi okusalako deriva talina kyakuzzaako okuggyako okuyimiriza emmotoka ku badduukize kubaddeko aba UNRA balubira ba UPDF ate bembi eryato bwe badde bali wamu n'abasematusa 6 ne balemerera nga basikayo omukyala olwo yinginiya n'afa. Omwogezi wa poliisi mu West Nile Asiya Colin akisiza ebibaddewo. This afternoon we receive sad news that one of our rescue team, we are rescuing people from Allied drone taxi, died. That is an engineer from UNRA. The body, have retrieved the body. The body is is coming to Nebi Hospital. N'entambula esinyanadde omuganja Buyonga okusangibwa embale ogubooze ne gutwala sino tulaka ebadde vesoloti ng'edda embaale. Olaba gatutte n'emmoroka kitegeeza ewadde mangi. Ekyewunyiza nti ate ebadde n'obuzito okumaliriza nga egezaako okuyitawo nefundikira amazzi gagisinza obuzito. Kinajjukira nti omugga guno gwatta abantu abeera ku Augusiti wa 22 be baali bagenda ku mbaga olw'amazzi okusinza sino tulaka amangi gagikubye ku miti nga yigikutte obutagwayo. Neyingira n'akayineeremererwa neyingira mu nsiko era omuti gwe gugitaasizza. Abantu bangi abasula ku mabbali g'omugga guno nga mu kiseera kino ge bakabage bakumba olw'amazzi okuyingira mu nju zaabwe. Alasibwa embaale Asumini Nakisiki agambye nti wali afidde mazzi gano wadde gononya ebintu bingi. So mangu nnyo tufunye abasirikale baffe ne babeerawo n'abantu bennyini basiima bagondedde amateeka okubeera nti basigala sayidi eri abamu ne basigala sayidi eri okulaba nti babeera seefu. Naye waliwo drive omu abadde owa sino truck tawulidde tagondedde amateeka ga poliisi n'ayingira mu mazzi. So olutuse mu makati amazzi ne gasutwa sino truck ne gagitwala. Faizo Kiza yakusakidde Green ku Bukedde TV.